Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Waliwo kyempulira munda munze kati okubeera wano siisa budde kati bwendeta security alert ne muzinyoma ne mulowooza mbu content tuyisa budde kati buli bye nayogera gye miranga egiri e Uganda maama SpiceDiana omwa ngambye uwire wagenda n'okuba namukwaya leke wano n'obyogera neŋŋamba mutabani wa Katongole mwagala naye kyava alumba omwana wa nnyabo kuba oyo namukwaya tweddira gumu nenkusiriikirira lwakuba mbu nosomesa Bayibuli nenkwesonyiwa nga simanyi lwaki omulumba naye kati olaba ebiriwo wire kati olaba ebiriwo nze nali nkunyiigidde n'okimanyi omwana wa nnyabo yatulidde mu olukwe ate gwe nno wakakimanya saasirafu ababa bamanyi ebintu nze muntu eyasooka okujja nga Sewanyana ali mu Amsterdam Segirinya yali bweru abajjukira nga nkyali mu studio eri mujijjukidde studio eri nembagamba olunaku olwo aba NBS baali bagenze ne balambula eddwaliro lya Segirinya genda olabe vidiyo eyo biki bye nayogera ku Segirinya kati ne bwolaba n'olwaleero nga nkyasirise nsirise lwakuba alina kaadi ya NUP kubanga byemba mmanyi bingi byetumanyi bingi era abantu abanyoma information yaffe muleka mbabuulire abantu Katonda yennyini ali mu ggulu yasooka n'akwata omwoyo n'agutufuka omwoyo wa Mukama ali kunze I can access omuntu yenna gwe njagalako information ye Uganda weewaawo mu Mukama waffe Yesu ne bwaba Museveni nga nnyina kye muwagaza nze mukubire esimu ati nze Museveni antiisatiisa mukubire esimu namubuuza gwe Museveni ekyo kiki wakikoze otya oba nnimbye oba tannimbye naye nampa sayidi ye nze nga nnyina gwe njagala okuggyako information Ssaabasajja Kabaka yekka gwe ntya sobola kukubira simu oyo ye simumanyiira awo Uganda twali muntu gwe sobola kuggyako information osaaga ggwe kaabe mulamuzi anti mutyanya abalamuzi yes my lord mbu my lord tewali muntu gwe sisobola kutuukira wo Uganda kuggyako information okuggyako bakabaka bokka bampa wane enamba ya Kabaka Wankole nyine enamba ya Kabaka Wankole naye buli lwe njagala omukubira omukono gunkankana gweva ku kintu Kabaka buli lunaku nsonda embavu ezimukwenengina neŋŋamba nze kakwerege bannaye nkubire Kabaka bakabaka bave nako njagala kusooka kufuna muntu muwe essente muwe kunje mulagirire avuge agende ansabire olukusa banzikirize nkubire Kabaka omumanyiro otya mbu nokubira Kabaka abo bokka bentya Kabaka Wankole Kabaka wa Kyoli omusinga oyo Kabamba Iguru entale ya Toro yoyo Kabaka wa Bunyoro omukama wa Bunyoro Kyabazinga wa Busoga Imolimoli abo bentya naye abalala mbu musumba simanyi faza okujjako ne Ssaabasumba Ssemwogerere ye bannange naye kale nja kukuŋŋaanya embavu kaakati wammawulira bwe tubaleetera information ne muzizannyisa okujjako ne His Excellency Kyagulanyi bannaye ensensebuse His Excellency Kyagulanyi era mutamutuukangako mugende mubuuze Madubala bwe tubaleetera information ne mugibuusabuusa ne mulowooza mbu nno tulimba kaakati olwaleero Fadi bamukutte drone zimututte bamubuzizaawo byenna akafunawo naye emikisa 7 mu 9 ku 10 we bunaazibira nja kuba ntegedde Fadi waali kubanga nze nasooka omubulira nti Fadi bagenda kukulyawo neze ne mbulire gwanga nga bamukuma temunnaba nakumuwa budde ne mutandika oyo Fadi yani nze nasooka omugamba kati emikisa 7 mu 8 ku buli 10 we bunaakeerera nja kuba mmanyi waali katukirize Katonda
ate nze inze najja ne mbabuulira nti Jamushidi mulabyeko bamukubba essasi mu VV si bwe kyali ano omulala gwe nabagamba ne bagamba namulabyeko sababuulira kati nze katusabe Katonda naye Bujingo omwana Fadi nabagamba Bujingo yagamba amwagalamu amannyo agakwate mu ngalo agabale bwati nti limu abiri asatu ye muka Bujingo mmalayo ya Bujingo negamba nze simwagala kuddamu kulaba amaaso gafwe kakati njagala muwulire ebigambo ebyo ne mbagamba SpiceDiana kati social media yonna ebutikiddwa SpiceDiana kati gwe naweerako security alert kwolwo oba ennaku ezo oba ebigambo gwe nalalika kwebyo kati ate bengenda okulalika olwaleero muwulirize nnyo UPDF yekimanyi nabagamba tewaliyo musaala genda yobirabe NBS yo lwebiteekayo bannange tutegeezeddwako nti abasirikale bambi omusaala gwo teguliyo naddala guno oguwedde ogujja n'oguddako tetumanyi oba zinaavaawa ffe twabitegeera dda NBS lwebitegeera kati ffe tuli wakati mu bisenge by'amakolero agawaaka kati bwe tubaleetera information ne muginyoma mbuno olw'okuba twabbanga embizi ku byalo tuzibbe mwe temwewuunya nga ffe ababbanga embizi twabalekayo ne tukyuka ne tukola ebirala ne musigalaawo n'osanga akasajja akandibadde kati kalina kagenda okukuza abazzukulu kali awo kekozaakoza ebintu eby'abaana abato kati ntinga obuntuntu mbu simanyani ani sendi kale sendi senga wakola nonne ebya mukulu ogundi Dube n'ogenda obudda mu bya Dube Sempaata muli eyo kubba sente mwabba sente z'abayi simanyi mbu Museveni yabawe kunje simanyi kayimbira Abdullah Makitazi simanyi akulira bakayimbira ne muli ekunje muli eyo mububbi mubukoze mu bukulu ffe twabukola mu buto kati tutereeza ggwanga ate mmwe ne mwefuula abanaabeera abantu balamu ate ne mubba mu bukadde kakati ani asinga Mulumbuye yabba embizi azibbe wamaleka nveeyo eyo obufere bwa Museveni bannayuganda mugenda kulaba ekintu ekifaanana app oba link ng'eyita mu WhatsApp groups ez'enjawulo nga babagamba bw'ogiteekamu gavumenti egenda kuwa miliyoni 3 mugenda tandika obbiraba bayinza n'okubireeta mu palamenti oba mu mawulire oba ne babidiscussing nti gavumenti egenda kukuwa miliyoni 3 buli munnayuganda zakweddaabulula yita kweno linki odownloadinge simanyi oyingiremu bwoti osabe bakuwe miliyoni 3 bajja kuwaayo abamu mubalabeko kwogeza n'oyingiza kirinki ekyo bagenda kutapinga WhatsApp zammwe mbabuulidde temugenda kuba na information mu WhatsApp era tewabaayo abalimba mbuno ku WhatsApp babalimba senga ku WhatsApp baali batuwulira senga bali batuwulira ku WhatsApp senga State House bonna babasalako emitwe senga abesefu si bonna babasalako emitwe senga bali PDF bonna babasalako emitwe senga baddeno bonna babasalako emitwe senga ba minister bonna babasalako emitwe kubanga banoonya abantu betukolagana nabo tebabalaba tewabaawo omuntu akulimba mu ku WhatsApp so embuno gavumenti ekuwulira bakulimba eryebera end to end okujjako ng'oli ya scanninga back code era WhatsApp bw'omubeera okumpi nga musembereganye muti ebijja ogundi okukwabeera abifunako bwe kiba si kyekyo WhatsApp eri end to end tebakulimba oba owuliziganya nange nga nange mpuliziganya naawe teri mulala ate bwe mulina bye mwogera nga byamakulu temukuba ku direct bajja kukukwata ati munnange ffe bayeekera tuli wano entebe olaba kino ekizimbe ekiwanvu ekisembye wano ate kati ffe abalimu ffe abakipangisa bajja bakwata mumanyi ekiri entebe ntebe ye Luweero waffe bayizawe nga bwe yasalako Luweero mu kinaana mugenda kuwulira ekiri entebe ne Nakasero we tusinga okubeera ffe we twabukala kubanga tetwagala byakuwangala nnyo ate ove Luweero ng'ojja wamba ntebe twagala kutandikira ntebe ng'owamba ntebe tutandikira Nakasero ng'owamba Nakasero ate kiba tekiwedde kasita omugoba mwezi nnyumba 2
ne wadduka n'agenda mu Yema n'afuwa oba gw'omusinze. Bwe muwulira kidownload ekyo simanyi buno downloading ekyo ki app buli akidownloadinga mbu oyagala million 3 owedde ate nga tebajja zibawo. UPDF tennabafuna musaala gwe bakuwa million 3 ng'owa UPDF afuna emitwalo 29 tannabafuna sente. Naye mulina amagezi mu mitwe mwe bannayuganda aba NRM mostly. Ebyo leka mbiveeko ngende ku kirala. Now mwalabye ngenda byogera ne mu politics wali leero kambiyitemu wano. Mwalabye Museveni bwe balese bwe babasuddemu hiti akatonotono. Testing 1 2 hello hello testing 1 2 testing 1 2 hello hello hello. Afande kiki weda ndabe simu emyansa. So ulira waliwo wano afanda ngambye nti Fadi ali ku CMI headquarters balinze bujingo ne mukyala we bajje bamala okumulabako bagire then bamwongereyo kuba mbala gen namba ya Fadi uno mumulaba agambye Fadi ali ku CMI headquarters fetu mwina wano kusemwa headquarters tulinze bujingo mukakasiza kati gwali okumpigenda kusemwa Fadi butamusanga yumve ku internet nkubulidde mbadde ndowooza gye bunaakerera mbunve wano munonye ate kati Fadi senga badde mugezi yanditolose kuba kati bonna bali kunzi Fadi fuluma laba gweddawo muwulire Museveni yabakubye muka testing 1 tuka hit yaho akatonotono bwe kati muwulire amalwaliro gonna gagenda kutandika okulipotinga obulwadde obufanagana COVID, obufanagana corona, obufanagana Ebola, obufanagana kolera. Museveni abatumye olwaliro bagende batandika okukola report amalwaliro amanene mugenda biwulira mu mawulire era ne mulago etandise okwekanga olw'ekifubafuba ekikololwa ng'ate bwatuka ate ng'omuntu aba atunununa bwawoomerera ate n'akayirira. Kakati tutandise okunoonyereza kuba kirabika kana akawuka kali mu kitundu ekya Kampala n'emirirwano kala ate obeera olyawo nga ne mukono egamba ate naffe twebuuza lwaki abantu abava mu Lugazi side awo waliwo ekintu kipyapyapya tetukitegeera bulungi kati nejjinja naye gambe naye ate na wano tetukitegeera kaakati yabagambe bwati bagende batandike okukola bulipooti obwo obutonotono nga bwe babuleeta mu mawulire bwe tumala okuva mu Easter ye Museveni ajje agalewe eggwanga kuba ayina ekimugoba anti twabagamba muve mu Kampala mutulekere Kampala ne mugaana kati muleke Museveni atwanguyize abateeke mu lockdown kati ffe tusigale naye mu kisaawe anti mwagaana temwagano niba naye ate baneiba na Kampala muli basajja nnyo ate muli bakazi ulira pastor otugamba tuve Kampala naye nga tujja oli bajjudde bali mu Kampala bajjudde pastor nga tujja naye oba oliwa kati ife tukulinze muninda muli awo mumanye ekijja olwalero Museveni olwalero bakoze babatiisiza ku Arua Park wano ku Arua Park omusajja alese emmotoka yagirese kiro emmotoka yakitadde walweyo emmotoka erimu bomu ne bateekawo akaguwa ne bateekawo embwa ne bateeka ekibuga ku bunkenke bane bweyogereyo tusuubira okuba nga wano waliwo bomu mugire
nabagamba mu Easter mwegendereze Museveni olwaba ababalaalika abalagambo waliyo ekintu ekisuubirwa okujja Museveni ajja bakuba bomu sabagamba ebivulu bya Easter mu byesonyiwe ekyo kiraba walabye kyabakoze mu mawulire era ekifuba babalimba ekifuba ekyo be bakikola abaana batandise okufa genda k'emitiyana ekifuba ate bagenda kukyongeramu eddagala lye babagema lyerikuze lyeritandise obbanogola abaana bafa abakyala bavaamu embuto nga ziri mu myezi 7 awo anti babagema eddagala erikwata kansa w'omumwa gwa nabaana abaana bafuwa ekino ekifuba ekiriwo kisooka kutta ddoboozi nga toyogera byonna bipange lwaki Museveni abikola Museveni anoonya ssente weewaawo abatumya abo abasawo leero baddeyo n'atuyina abagambye mwanguwe tunoonye ssente z'okusasula amagye ng'obudde bukyali Museveni agenda bateeka mu lockdown okunoonya ssente mu UN mu World Health Organization okulaga mbu Uganda erumbiddwa ekirwadde asobole okusasula ab'amagye nga tebannaba kukyankalana mbabuulidde ebyo mujja bijja wano era ensonga oyinza okunkakasa gwe ng'olina amagezi ddala ng'olinamu amagezi ne bwe gaba matono ng'agange eyasoma P7 eggulire ery'ebyobulamu ng'ensi eri ku bunkenke mutidde mufunye ekirwadde oliteeka otya erikubya emizannyo lye lyasembyeyo mu ddakiika 40 eryasoose ly'amabaati ery'ebyobulamu ne baliteeka ku kasalabecca do you know why abatonotono babakulipeyalinga olw'ekinene ekijja senga byabadde byamakulu nga waliwo ekirwadde ddala ekifuba kibasobedde musimanyi kisooka nekikwata amawuggwe nekisooka kisitula amawuggwe nekigatuuza eri wansi ku nsigo kakati kyambusa ensigo waggulu ng'omutima gukubira wano kumpi n'ensigo baleese ebintu ebitalina amakulu simanyi dokitaani ye yabyogedde ulira ebyo manyi lwaki babikola bwe batyo abaleetamu kati agenda abateekamu information kati awo kayingidde ak'ekifuba n'olwaliro bajja baleeterayo akalala katono ne luli babaleeterayo akalala katono awo babukemukko ennaku babaleeterayo afudde ekifuba ekifuba kirina gwe kyasse babateeke mu lockdown eggulire ly'ebyobulamu muliteeka ku kasalabecca eri ng'omuntu ne kaddata kamuweddeko nze nakola mu mawulire mbimanyi nsobola okumanya lwaki eggulire eryo balitadde awo lwaki liri balitadde wali nze natuulanga nabaawo mu editoriyo nga tuyawo mu bya Arsenal biki basobola okudesigninga kava y'amawulire eyo kava ey'okungulu bayinza okukola covers nga 3-5 byonna nga wendi bwenti mbiraba beditinga mbiraba bwe ba exchanging ebirowoozo kakati tulaba kakati awo kijjeewo okuba kakati kulaba oti mu biseera byawo kotuwaka ate kake emmamba nga ziwera kuba kati tuba twagala ekintu kiri kigiremu ekitiibwa ng'omuntu bw'aba alabye ategerera ddala ensonga eriwo nga mbiraba kati nsobola okumanya lwaki eggulire eryo balitadde eggulire ly'ebyobulamu ne muliteeka ku kasalabecca era bwe baalimaliriza mu by'emizannyo UCB ekubye UMM golo 2-3 bannange tusisinkane enkya musule bulungi mweraba amawulire g'ebyobulamu mu ddakiika 40 kaakati wammawulira lockdown ewuuma lockdown bagibaleetera Museveni anoonya ssente za kusasula aba UPDF omusaala SpiceDiana kamuyitemu mangu kuba ndi ku budde bannayuganda most especially ng'omanyi oli ku ludda lw'abantu abanyigirizibwa njagala owulire kino ebitongole byonna ebikuuma ddembe mu Uganda biwagira Kyagulanyi I repeat ebitongole byonna ebikuuma ddembe biwagira His Excellency Kyagulanyi olunaku lw'obeekulubeesezaako
His Excellency wafuna information nti wile yalidde kyovula banze Museveni ne bwambipinga ntego kiteka kuli kodi nti Museveni yambipinze siri musiru kubanga lwe kiribaawo n'amanya okay bayogedde teyakyogedde all right awo ndi bambedde nze Museveni bwa nesinisizaako bwesinisizibwa tunansinikirako ebinnyonjogera ti Museveni yansinikiddeko nyine ensonga abaana abalina Museveni balina olugambo batuwaabira abaana batuwaabira kati kambabuulire His Excellency Katwaloze Museveni wamaleka nkubulira mazima bwo yagala kukwasa oyo Kyagulanyi ati omanya Abanyarwanda atwekiise bwati wamaleka nkubulire Museveni wange buli report gyofuna gwoba ofunye photocopy original abagirina esooka wuwe ekyo badde okimanyi nti report security report intelligence report yonna gyolina ku mmeeza esooka wuwe okimanyi tategwe bakutomezaamu ye ne bamuwa konko kati njagala okusaasira mmwe abeekulu beeseza mu basajja abo nojja ne weesinisiza ebinnyo ku Kyagulanyi nakyobulaba ng'olumu akunira bwati nogamba yeye era nze mwenzija musisinkane era ye lwagenda mu baana b'essomero lwaki tagenzeeyo enkya oba eggulu alina ensonga kati wammawulira SpiceDiana wulira bino olw'okuba ebitongole byonna ebikuuma ddembe byonna SFC simanyi CMI ISO swi bonna bawagira nkyukakyuka waba disappointinze bino tebivaamu nze naye bonna beekokkola bagamba wuliriza ebigambo bino SpiceDiana sikulumba kubanga era nze nasooka okukubulira ebintu bino ensi yonna tennakumanya kati wulira ebintu bino 1 linda videos z'essaawa yonna gwe ne muwoozi simanyi obanga mukola kya idonno wakoledde abantu ezo sitaani kyezigenda okukola SpiceDiana nakugamba bakwagalako masannyalaze go bakwagala masannyalaze go kukulipolinga kati olugendo lw'obadde otambudde Spice mu Uganda wange kakati wooli kati ne musimbula kati by the way kakati fulufiga yakukulembedde mu byonna alina akayimba kamu omubuuza gwa fulufiga gwayimba ki gwayimba mu kyakale kati fulufiga akusinga okuyimba kati tusobola okusinyiwa fulufiga mangu ndekutakuulira kati fulufiga yakukulembedde wulira SpiceDiana linda video zo ne muwoozi essaawa yonna abo abantu kye bagenda okukola linda video zo ne muwoozi oyina audios oyina lwe bakulikodinga ng'oyogera nga ogeya first family bwe ngamba first family y'Abannayuganda va ku refugee camp oyina ebigambo biwayogera ku simu ng'ogeya audios zilinde essaawa yonna okitegedde oyina ebyama by'owali osuubira ng'omanye ebyama ku His Excellency byewayogera ng'ate tebyali byama kuba ffe tetulina byama ng'ogeya His Excellency 2 okimanyi SpiceDiana abasajja abo kye baakukoze kikino ennyumba gye bagamba mbu we wattira omuntu newankubadde sigwe wamutta g'amazima gasigalinga mu mazima tottanga ku muntu naye ennyumba eyo weeri abasajja bafunirawo ekyapa origino kati gwe oyina feeke ettaka eryo balitwala era balyagala okimanyi nti awo waliwo ekyapa ekirala kati gwe alina feeke ekyo badde okimanyi ate nga bagenda kukusinga bagenda kuzza ku zero namukwaya kati nze nsooka obyogera n'embeera omukwerege naye mujja biwulira era ennyumba bagitutte kubanga yazimbawo mu bukyamu nga ne bwojja mu bantu tukyalinawo okubira nduulu
linda video ezimu ng'olina minisita omusajja naye simanyi kye mwali mukola. Waliwo minisita omusajja gw'otegedde. Linda video ze essaawa yonna bwe zifuluma teweekanga. N'eza mutabani w'Omunyarwanda bwe zifuluma teweekanga. Ekirala, SpiceDiana bakugambye bwe bati, genda weekebeze ofune results ozitwalire maama wo. Maama we ayagala results kubanga bo bagenda zifulumya nga bukyali baziteeke ku mutimbagano. Kati simanyi kye kitegeeza. Anti gwe gwanyiziza seemwayi keekulage. Seemwayi kyegenda okukola iso CID ogenda gitegeera si kyekyo kyokka. Si kyekyo kyokka. Ekirala. Linda obutambi bwo obugenda okufuluma lwe bakukozesa ensobi nga bakukozesa statement esimu gye bakukubira ng'omuntu afiiridde wuwo ne batandika okukugolola ensobi nga bagamba akati ekyo toyogera bwoti kuba wali otidde kakati bannange nkole ntya akati ekyo tokikkiriza yogera bwoti gamba bwoti ne bwoti okiwulidde kakati kino nja gamba bwoti tokkiriza gamba bwoti. Esimu baali bakulikodinga kati kokakase seemwayi nti ewagira enkyukakyuka namukwayo ogenda kuwamatuka waggulu eyo wenna weetambuza bwoti olinga eŋŋamiya olinga ettaka nga wenna olisaasira olinga omunene nnyo ate nno luli bibadde bitunyumira naye kati bitunyiiza konna kabadde katunyumira naye konna kati wonna konna katambula ng'eŋŋamiya. Kati yessaawa firiza hiiti nebyokola tebitunyumira tebinyuma munno wadde n'akamunno. Kati linda audio zo nga weegayirira nga mukyusa omusango gw'okutta omuntu nga bakulagirira bw'onooyogera audio essaawa zonna zigenda kufuluma ate bwe ndikwatako ngenda gipositinga weewa mu mukama waffe Yesu nja bipositinga. Nze nkubuulira anti bisooka wano kati katukukube ate oleete ne results oziwe maama wo kuba maama wo azaagala bw'ogana bagenda ziteekayo. Linda saga endala egenda okujja ey'olubuto lwa Diamond Platinum nowe walugiramu bagenda kuleeta results nkubuulidde wajjamu olubuto lwa Diamond Platinum era ne Zari kakati leero bagenda biwa Zari byonna kubanga ebyo byonna Zari kankomaawo nze anti seemwayi enkunoonyerezaako nga ekulinako data bwati kasita wekyusiza Kyagulanyi nkugambye owa seemwayi yaŋŋamba yandeetera bwino naŋŋamba Bujingo ye yawa Nkurunziza obutwa mwegomuyita pasita Bujingo yawa Nkurunziza obutwa. Eyo ripooti ya seemwayi oba osaaga nange kakati ndi wano ku seemwayi ripoota. Manager wa Ghetto Kids muhoza ayagala abaana aba ba Ghetto Kids agenda basindika agenda kusindikira gundi oyo SpiceDiana. Obwana togeza n'obuteekayo bwona obuteekayo nga nabo tubukuba gwegeza obuweeyo SpiceDiana yagenda okujja Bukima okupaswedinga obwo bwana babutwale mu muhozi project. SpiceDiana yagenda okujja. Ate mwekamba bulire ne bwali ba chairman Nyanzi kati kino kanche babulire ne bwali ba chairman Nyanzi ne bwali ba Eddie Yawe ne bwali ba Miki ne bwali ba Selector David ne bwali ba ani omulalo ono mwana bana nguli omucho bya manyuru Uganda ani producer yani banna yisimwe labidde bannange producer ya Dan Magic ne bwali ba Dan Magic tujja kukuba. Kino kye tuliko mujja kutuwulira mbabuuli. So kati SpiceDiana weesibe bbiri ebyo byonna bigenda kufuluma era ojja ogenda kubiwulira. Nyongera bawoninga mu East eno mwesonyiwa ebivulu. Distance yourself away from ebivulu. Ekyo ekintu eyo message ebadde kwaluwa paaka temugiyita yakusaaga.
eyo message ebadde kwa Arua Park okuteeka Kampala ku bunkeke mbunge mulimu bomu nga byakulimba ne baleeta embwa ne bakola bwe bati mmwe omusayi gwa mwengu naabi mbabuulidde ab'obutale okusinziira ku kiva mu Ssemwayi State House Ssemwayi SFC ab'obutale mugenda kuddamu okusafalinga omuliro wowe mama akatale bakokeza bannange akatale k'emasaka bannange obaddemu ebintu byange emaali naakagireeta omwana wane nateete akatale kaffe ekireka bagenda booja Museveni mujjamuulya Kahindo Tafire yabagamba bwe tunalaba nga mugenda twala Uganda tujja gibaddiza nga mbi nnyo okusinga ne bwe twagisanga. Kahindo Tafire ye yakyogera kati buli kye bookya munoonye Kahindo Tafire yagamba bajja girekayo neyonayona nga bagyonoonye kati bagenda kwokya obutale owino kikuubo gaggawala yavuwala shauri yako we mama wange yaluyimbanga shauri yako we kati shauri yako yavuwala shauri yako mujja muwulira. No one is safe in Uganda. Kakati this is Secretariat of that day. Abasajja ejjogo lyabwe lituuse ku piiki babadde bateesa kabaka ajje ku misinde oba tajja nga basaamu kuteesa bagamba tajja bannange tajja. Museveni yabagambye nedda mumuleete nga bwali bamulabe mumuleete ajje bannange abanyarwanda babajooze naye nze ekirungi siriimu abanyarwanda bajogeraga mumuleete nga bwali mumuleete bamulabe kubanga bwe batamulaba ate kijja kuba kikambwe kubanga nga baga tumuleke mumuleete batye mumuleete bajja kutya bamulabako bajja kukaaba mumuleete nga bwali Museveni yagambye bwati Museveni yabagambye mumuleete takyalina maanyi takyalina kyayinza kukola. This is a reported speech kubanga sina bwe nabiba wanga mbisabise temujja kumanya buzito bwabyo nsobola okusabika ekintu notakimanya naye kino njagala tuyete direct nga bwe bakyogedde bategeere nti mu bisenge by'amakolero ga waka mwetuli namwe mutegeere wetuli. Museveni yagambye bwati mumuleete nga bwali era yagambye oba yagala oba tayagala jje alina okubeerawo asimbule emisinde oba atya oba atayamanyi oba anaasongayo obusonzi bwati swe weewaawo mu mukama waffe Yesu bino mbabuulira video mbabuulira first hand information nga bwe nababuulira eyafadde nti bujinga agenda mumukwata sibibi. Museveni yagambye bwati Abaganda baali balina akajanja n'akatijjo nga bamanyi kabaka waabwe yatuli waggulu kintwalidde ebbanga n'amaanyi n'amagezi n'obukodyo okubalaga nti kabaka waabwe ali wansi waffe nembalaga nti kabaka waabwe ali wansi wa gavumenti kubanga mbu baali babateekamu enkola okuva edda mbu kabaka kisikirize kya Katonda mbu era kabaka si muntu mbu era ffe tukolera wansi we n'abagamba oli kabaka yakoma 29 okuva 29 nafuba okulaba nga mukakkanya nabo ne bategeera nti gavumenti yemuwa ebiragiro weewaawo mu mukama waffe Yesu njagala mbyogere nga bwe byabadde mu biwulire. Leero waliwo akoze posti n'agamba bw'ati olwaleero ne sipiika w'Amakindye yeegasse ku kuteeka Buganda ku ntikko n'agaba ebikozesebwa eby'emisinde gya kabaka mbulwa Buganda eba eri ku ntikko weebaale Yesu ekyo bwe kiba kyekitegeeza Buganda ku ntikko muli ku ntikko. Naye bwe kiba nga waliyo ekirala kye bayita Buganda ku ntikko temuli ku ntikko weewaawo. Museveni yagambye bw'ati kabaka oli nga bw'ayogera ekigambo yagambye bw'ati twamumenya abantu tebakyamuwulira takyalina kyayinza kugamba abantu tayinza basitula basigaza omukwano gwe nga kabaka naye takyalina kyasobola bagamba kubanga bamuzuula nti muntu. Reported speech njagala mbyogere nga bwe biri njagala mbyogere ng'Omunyarwanda
kuba meeting yabadde y'Abanyarwanda njagala mbe batuuseko ng'Omunyarwanda omujjwa mu Buganda. Yes, kubanga bwe nayambala eky'Obuganda mba nnina okugamba awo ne boogera ebigambo ebitayogerekeka era ne bamuyisaamu amaaso bene ne bamuyisaamu amaaso katojja kumanya bagamuyisizaamu bati bamuyisizaamu agengege kuba ndi mukuwaaba nze nawaabanga ebintu nga bwe biri nagamba baaba nankulabye ng'oli enva baba nankulabye ne mugamba watoddemu ebifi n'oggula olujja olwo lw'emmanju n'ogenda okusimbuliza ente nabadde nkulaba. Tata nakakasa nti ate kati ffe tebatukola ki ffe abaana si ffe tubba era ffe tebatukuba. Kati ne Museveni njagala muwaabire nga bye muwaabira mbyogera byonna nga bwe biri ate ku sseemwayi kiki bamugyewo omwana. Ndayambaza akomyewo sebo ndayambaze Guno yali mu byuma kati mama ndayambaze nga wepanga. Mutabani wa Amini gwe bayita Lumumba Museveni akunoonya kukola mu saddaaka kiwedde byonna mbisamarizing daawo mugambe mutabani wa Amini gwe bayita Lumumba Museveni amunoonya mukola mu saddaaka y'eggwanga on behalf of Amini kati kiwedde bibadde bingi byonna mbisomye kati nembisamarizing daawo ndayambaje yali mu byuma. Museveni nayisaamu kabaka agengege n'agamba nti kabaka bw'anajja bw'atyo nga bw'ali bajja kukaba bukabi baddeyo beebake tebalina kye bajja kunkola tebalina kye bajja kukola takyalina kyasobola bakola kubanga bamunyiigira bamuzuula nti takyasobola yabalyamu n'olukwe. Yagambye kabaka wa 29 yali muzibu nga atuli waggulu sebo nga ffe tumufukamirira era nga bonna bagamba oyo bwayogera tekiddibwamu n'abagamba bwati mugende namwe mukole ogwammwe nze nkozi ogwange nze namubawanulirayo ne mukuba ku ttaka mugende mutendeke nammwe abaana bammwe mugende mukole ebyammwe munyweze eggwanga nze neekadiidde nze ogwange nagukola kati takyasobola kusitula bantu. Namba zifuna nsingi ne mukuŋŋaana mwenna ne muddayo nga nange kabaka mumulabye tunakola eyo gye badde sekiritariati y'olunaku bagambye oba ayagala oba tayagala alina okujja ku misinde bo si bubi bamulagira ne bannanga Abanyarwanda mujja naye bannaye nja kukuba Omunyarwanda omusekuzo ku mutwe wanudde kakati katusooke tugende muono politics bwe tumufa. Museveni okakasiza nti nno ndi mu State House wabireeba yogerako eri eggwanga likuwulira. Museveni yogera oddangamu nze bamanyira Museveni wamma tomanyiira neesonyiwa. Ensonga y'ababbi b'amabaati eremedde mu mawulire naye okunoonyereza naye nange nze mbuuza lwaki n'abaana be mwasiba lwaki abaana ba Nuupu bo temubanoonyerezaako temusooka banoonyerezaako nga bwe munoonyereza ku babbi b'amabaati eneefuuse diversion tugiveeko abo ffe tuli basiba
mu gavumenti empya tukolerera okukyusa gavumenti bwe tukyusa gavumenti bano ababbi ffe tujja okubasiba wulira wamma okunoonyereza kweyongedde okugenda mu maaso akakiiko ka palamenti olwaleero kakunyiza ababaka ba palamenti bannange leero seemwayi eri ku ki seemwayi iso amawulire gayingirawo wano samani afande samani afande amawulire gayingirawo wano bannange okufa obufi eno Museveni akuba ate gye Museveni atayipingidde biki never name Museveni stop talking about Ndayambaje foolish. It means you are the real Zaitun. Yes, I am. Someone you're foolish. Confirm gyali kireko omwana. Information eyingirawo nga yamweliro Zaituni. Buli toto kimanyi. Odanga muno manyira. Wamawulira. Akakiiko ka palamenti kakunyiza aba minister musanvu mulamba. Era ye Agnes Ndandutu NTV yenagamba nze I was advised to bring back as iron sheets. Now I don't have the iron sheets. Tukunonyereza nikweyongera mu maaso. Negidutu yennyini naye ne bamuyita. Naye aganye okukwata Bayibuli okulayira ekikakasa nti byonna agenda kwogera bulimba bwerere. Era akakiiko kagenze mu maaso ne kamuwaayo eri poliisi bongera okunoonyereza. Okukunoonyereza kumu. Ero babbi b'amabaati poliisi emaze okuggyako akawuuwo ekakasizza okunoonyereza kuwedde era kaakati kisigadde genda wa DPP naye amannya baganye okugatuwa wano ku Kyabasa Fama Radio Buganda esinga zinnaayo zonna wano mu ggwanga. Era olwaleero tugezezzaako okutuukirira ababba amabaati naye baganye nga bagamba poliisi eri mu kunoonyereza kaakati katulinde ebisingawo. Era ne kaliisoliiso naye olwaleero ayogedde n'agamba okunoonyereza naye bannange munoonyereza palamenti poliisi kaliisoliiso wonna tewaliiwo kivaayo. Lwaki tetuva ku mabaati ago ne tukola ekintu ekirala? Lwaki tuve ku mabaati ago ge banoonyereza bwe batu abaana kaliso ate bannange mwemala kungamba nti omubbi asobola onoonyereza ku mubbi ne mufuna result gundi etuufu. Palamenti babbi, poliisi babbi, poliisi bawayo sente okugulirira okubawa amayinja. Enanga ekyamubbi enanga bamubbye awulira ayagala kifo kyokyola. Omusajja yemugambye gwijjira ze nkuwa kifo kyokyola namubbako nsanvu enanga kigubbako ensanvu musajja wattu. Mumulabirawo omanyi kye bayita okugejja amanaku yagijja amanakunaku bwati musajja ebikumi muluma nga mwanga muguni nga mwalabe wasula kati ayagala naye ayagala ekifo kyani ne bamubba enkaaga era ye yabadde whistleblower. Omusajja yatufeze naye omusajja namutidde kuba amawulire gaffe gonna agalina nebuuza ne gye yagajja nange banfereddemu naye bonna be baafera tugenda batuuza mu disciplinary. Kati abo be banoonyereza ku babbi b'amabaati be banoonyereza nga banoonyereza ku minisita ina biliyoni ku akawunti musuubirayo egundi kati ne zijja zireeta kaliisoliiso bamubuuzizza byamabaati ddeyo owulira amawulire ago tugambye bwati. Kati olaba okunoonyereza era palamenti nafunye ebbaluwa okuva mu palamenti ng'enzikiriza okunoonyereza kubanga nankani olaba kakati nga tugenda okunoonyereza ngenda kunoonyereza kubanga palamenti egamba kuba NSSF. Kati bw'oba onoonyereza kuba NSSF kati ngolaba ngonoonyereza kuba aba NSSF weewaawo yabadde absent minded genda olabe kaliisoliiso ebigambo bye yayogedde kubanga tuba twesaana obujulizi bwennyini senga abeera yatuma ddereeva oyo obujulizi buba tebumuluma hawekooti obujulizi buba tebumuluma ogwo musango teguyimirira. Twagala obujulizi nga ye yakwatako nga ye yakimma nga waliwo obujulizi kati oba tebuliwo ayinza otuwabira n'atusiba ayinza otusiba. Kakati ngenda kubanga palamenti yangambye
okunonyeza kuba amabaati NSSF kati nga NSSF uwe wow banaye mugende mulabe beti kamye ebintu byabadde ayogera nze mbabuuza lwaki tetuva ku mabaati ago netukolayo ekintu ekirala aba bantu tujja basiba nandu tuyagambye nze ekizibu kino nakikomyawo kiwedde kitegeeza wabba kalasi Lugolobi yagabambulako n'agaza n'ogakubamu n'ebituli gwe emisango ebiri property gunyan malicious damage tukuvunana ne malicious damage nze nakola ku police emisango gyonna ngimanyi oguba kuyita malicious damage kukubamu amabaati ebituli n'okubba mu lukujjukujju n'okubba ab'ekalamoja omanya ab'amateeka balina engeri bayinza okuvunana ekintu kimu gundi fayiro nga fayiro musanvu oso omuntu okugezaako okutta okugezaako okulumya okutta omuntu okusaanyaawo obulamu bwe okumulesa ensi ewooma okumuteeka mu ttaka avunde obutadda ku nsi nga gyonna misango giri mu kutta kati wamawulira lwaki tetuva ku poliisi abasajja kaliiso liisa anoonyereza naye results no Parliament enoonyereza results no poliisi enoonyereza results no naye abaana be basibye emyaka ebiri wulira abaana bakabasibye emyaka egi babadde bagenda kuwulira musango gwabwe ate omuwabi w'omu kooti y'amagye asabye okukola enkyukakyuka ennongoosereza kubanga abaana balina omusango omulala gwe tutwalaba ogw'okulya mu nsi ekibumba mbunagwo bagubateekeko mugubateekeko abo abaana be batta ne muzaata mubateekeko ne muzaata abo abaana mubateekeko byonna be baabikola mubateekeko mubibateekeko ate obujulizi obubabuze emyaka ebiri munabufuna kati kubanga bwe kiba kituufu nga baali balyamu ensi olukwe nga balina emmundu zibalemye okuleeta ate abalumiriza baagala kwekweka nze nsobola okujja n'omutwe gwange ne feesi yange nennumiriza Museveni nti Museveni yali abaana ebisiyaga mu kkomera olowooza sikimanyi Museveni okoze ebintu naye byonna mbimanyi nze mulumiriza sina kakookolo andi kakati bagambye mu kooti y'amagye amagye gatya nnyo omuntu wa bulijjo kakati bagenda kuwoza nga abantu ba bulijjo tebaliimu nga temulimu bannamawulire tusobola okuwozesa abalya mu nsi olukwe Uganda efuna emirembe kati mwe abamagye bwe mubanga mutya abantu munasobola mutya okuyamba eggwanga temuyina magezi ebyo byonna byogeddwa saabalamuzi wa court marshal Freeman Mugabe kati nze mbuuza bannayuganda lwaki bannayuganda mukwata obuyinza bwammwe na buli bimwe ebyammwe byonna byonna ne mubikwata ne mubiwa abanyarwanda ne mukwata obuyinza bwammwe ne mubukwata ne mubuwa Museveni ne famire ye mwe ne musigalirawo Museveni bwe yali ajja Uganda yakwata mundu natta abantu baffe mu butamanya ne tumukkiriza ne tumwagala n'olwaliro Museveni akyatta juzi bakutte mundu balumbye Kongo bakuba Kongo buli we baagalira juzi kutabani gwo ogutamivu oba gwali gunywedde bwakata oba gwali gunywedde kitoko oba gwali gunywedde gundi kwete ne gujja ne gukola tweet ababa M23 baganda bafete mubakwate bulungi temubakuba kuba ate bajja nabbakuba bamalewo bo mubasumbuwa balwanirira ddembe lyabwe nga kati muteese nabo bwe munaagaana mwe munaamanya bajja bamalawo M23 ekkirizibwa okulwana mukkirizibwa okulwana e Uganda M23 ekkirizibwa okulwana e Congo ffe tukkirizibwa kwerwanako nze nnina emmundu ate nga za kukuba Museveni olina ekisulo wekikusula obeerawo n'owulira ekisulo nga kirina wekikusula wengenda okuba esasi nkubuulidde Museveni oteekwa okuwulira esasi bweriri oteekwa okuwulira esasi bwe lisiiwa mu kabina olimba olaba ng'olina wakusula ekisulo n'ogamba pampa ng'enkutte pampa emyanza ngina besasi mu kabina ojja ddiwulira olimba oba ku gutw ogwo besasi omutwe gusensebuke nkubuulira emundu weeziri weewaawe emundu weeziri osanga n'okusaaga gwe
Kagamba mwene M23 mmwe mukirizibwa mwamanyi mugajjawa mwe buyinza mubujjawo obukwate mundu ne mubana eno neri mwe mukirizibwa fete tukirizibwa naffe tuzirina kati naffe tuzirina atenga za kuba atenga Museveni oteeka okukubwa olowooza bannayuganda bayinza osonda ssente zaabwe n'otakubwa mama nnyabo wakiro okuwogola oluba wakiro okuwogolako oluba olumu n'ogenda e Rwanda ng'olina oluba lumu n'oteeka okufuluma nkubuulira oba oyagala oba toyagala gwe noosaaga mmwe mulwana eno n'eri mmwe mukkirizibwa abanyarwanda mukkirizibwa ffe tetukkirizibwa bannayuganda musituke twerwaneko tukwate emundu tukuba abanyarwanda ate Faadi bwaddanga mulwadde Faadi bwaddanga awennyera bujingo mmanyi security details zo zonna mmanyi capacity ya kamera gy'olina mu mmotoka mmanyi ne wensobola okukusanga ne bwe waba waka woyinza okusanga mu kisenge ekyo nga nakulinze nkubuulira weewana mbuno oli bokisa simanyi mbuno wakuba eŋŋumi simanyi ez'embaliga bisa si mu vivi okutukira eddala okugulu olina amagulu abiri gonna ga ddyo ate ayimirira bw'ati gundi amagulu gonna ga ddyo nja kubako kumu nja kukola ebintu ojja kutya kubanga oyitiridde akamanyiro Faadi akweza abeereko ekintu weewaawo Faadi bw'atuukako ekintu bujingo oli mulambo ogutambula si gwatalina gye bakuziika ogenda lusaze nkubuulidde ogenda lusaze Faadi weewaawo Faadi ageza afulume ng'aliko ekisago bujingo ogenda kulaba muyitiridde otumanyiira oba Faadi yakulumba Rwanda oba ewammwe wawunya ogenda kutubulira oba Rwanda wawunya gye wava wawunya ebyo nno taata yabinkubira nga mbibuuza omwana wange wammwe wawunya kati gobe wammwe wawunya ojja tubuulira so ngenda mu kigambo kya Katonda mwewale ebivulu eddagala lye babagema lye litandise okufuluma mu mubiri okukola kye baayagala okukola kyovulaba waliwo wano omusajja yagamba mukyala we togenda kukugema yaganye yalwadde awo ekintu yazimbye omumwa munene bwate omusajja yakabya amaziga mukyala we alinga alina epipa y'amazzi ku mumwa ono guli bwe guti yangambe bannange pastor omukyala namugambe togenda kugema omukyala yagenze olwamugemerengera omukyala yamge munange nange gwetugwendi simanyi kyendabadde ate waŋŋamba siba tebagema musajja gamba bannange omusajja ali eno nze mame beni namugamba bwe bakugema bwe bagema omwana wange entaana ngisanga wagisimye ngisanga wagisimye nyanguyirwe nze nkole kyenkola ngende bageza ne bamugema tata yagamba maama nga tuyatudde obulokozi maama bayokeza irizi yange yamugamba maama wino uyu mwana waafa anti irizi mujokeza tekyalina weeva bwafa nawe ogenda kufa ngenda kutta nabiwa muntu bajja kuziikako maama yasaba olwono nga ndi gusajja gukulu kubanga yali 88 awo etebeza 81 ku 88 kujja kanti awo tegedde awo musajja bwe yali afaana nga maama ampita nanteka ku bisambi bwati nange nanderaalirako awo nga wasaba ayimuka muno omwana senga afamba ngenda kufuwa mukama bwoba muggulu gyoli awo nno ngotandaba nakumutegeera na bulungi kale bwoba gyoli muggulu njagala kutegeerera wano ngono omwana mulamu mukama wandinyambi oyo omusajja ajja kunzita naawe omumanyi nga maama ansabira ndeeze nendyoka ndya nefuta nga njagala bere nga ansabira buli sawa ngenda okulaba nga sifwa kati nange omwana wange bwe bamugemuwe tugenze mu kigambo kya Katonda nga sinnaba kusaba njagala kubeebaza mwenna olw'okuyimirira naffe nkimanyi mulaalo eringa egenda ebaggwamu naye temugwamu mulaalo
mweyongere okuyimira naffe mu nsonga ya contribution ey'eggwanga. Okufuba kwammwe si kwa bwereere, result simujja ziraba. Mbabuulidde we mutakisuubirira, we mutalowooleza mbuno biki, mujja kulaba ekintu, mujja kwewuunya. Buli omu akasente sente zo ze wawa si za kusaaga. Kubanga Mukama bawo omukisa. Kansabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu kusaba okke mukwano okosomesa oyigize batabani bonna bawala bo weebali okuwulira ekigambo kyo. Njagala ekigambo kino Mukama kikwate ku mitima gyaffe, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo, kibeere ensigo, kibeere ekitala, kisale we kisala, kifumite we kifumita, kibeere omuliro kyokye mu linnya lya Yesu, era kibale nga nsigo, ebibala byakyo bibeerewo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ne mukubeera atasaanira mu Kristo Yesu omwana Katonda ensebe natusabye. Amiina. Now, olwaleero nziza okubagamba nga nziza okubabuuza, lwaki bannayuganda musobola okutwala obudde obugondera omuntu abalumya, ne mutwala obudde ne mugondera omuntu ne mumuwuliriza, naye nga nammwe mukimanyi mukiwulira omuntu ababonyaabonya, naye ne mugaana okuwuliriza omuntu azze okubaddaabulula. Katulala omugenda okukkiriza nti Bayibuli namu mu bitabo byonna bawandiika akatabo ne kasigalayo eri gye bakawandiikira. Bayibuli yagaana. Bayibuli teyabadde yaggulu ya lwaleero. Kati ate bw'obunaakya ejja kuba tekyali yaleero, ejja kuba yankya. Bayibuli kati wamu nange ogenda kubikkula, tuli mu kitabo, tukyali ku gundi eri gye twasomye eggulo nga tugamba tetwenyooma, kubanga omulembe gwaffe tetuli basiru. Nedda, abatulabanga abasiru be bakyamu. Omulembe gwaffe, era bw'oba osoma ekitabo kino ng'ovudde ku kyeggulo, nojja wano mu ssula n'ey'ekkumi etandika bw'eti, leka ngibuuseeko. Pawulo yasomesa, waliwo enkayana ezaali zizzeewo mu bayigirizwa n'ekkanisa, nga buli omu alina gy'adda, ng'onagamba ndi wa Peetero, nze ndi wa gundi, nze ndi wa gundi, nze ndi wa gundi, nze ndi wa gundi. Pawulo ne batandika okubaako abamu be bayisaamu amaaso, abamu ate nga bali ku bannabbi ab'obulimba. Pawulo najja okusomesa kino ekyandikibwa, naye Pawulo bwe yali awandiika ebbaluwa eno yagamba bw'ati, bw'onoosomera ebbaluwa, bw'onoosoma mu ssuula ey'ekkumi gy'ova ojje ku y'ekkumi mu ssuula ey'ekkumi yagamba, nze mumpisaamu amaaso era munjooga, musinga kutya bbaluwa zange kuba yali musajja muyivu nga mugezi. Musinga kutya bbaluwa zange bwe nziwandiika ne nzibawa, muziwuliramu amakulu, naye nze bwe mundaba munjooga ku lw'okubanga kaali kampi bwe kati nga eyeekolera. Banange eyeekolera jjagamba naye mutabani wa Katongole ye namukola ki? Eyeekolera bulijjo manyi musajja mwavu namulabye n'ettawa. Naye ngamba eyeekoleranga mumpi ati. Badde bagamba nze mumpi. Munnange n'agamba nze munjooga olw'okuba ndi kampi. Naye bwe mpandiika ebbaluwa zo muziwulira. Ate wano mugundi ey'ekkumi mu ssuula y'ekkumi yabagamba newankubadde nga simanyi kwogera, newankubadde mu kwogera ntankana, naye ate tekitegeeza nti siri mugezi. Waliwo olumu lwoba ng'olina obwongo bunene naye nga bw'oba oyogera onanaagira ng'ebigambo tebijja. Pawulo ye yakyogera ng'onanaagira, naye okunanaagira ekigambo ekinnema tekitegeeza nti nno ndi musiru. Okimanyi nti nze nange neetya mu mutwe nnyina oluzungu lunene naye ku mimwa oluzungu lwabula. Oba kiki? Naye nga mu bwongo mwe luli bonna lwonna okuva ku dictionary yonna ngiyina mu bwongo. Naye lwaki? What is wrong with the talking? With the speaking? Oluzungu lwagaana. Lulinga lwa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi wayogera oluzungu mugamba Tamale Mirundi. Mu Luganda Tamale Mirundi, Lukwago, Lord Mayor, Namboze, Mukono, Madame, ASP Asimwe Wile, ffe tusinga okwogera oluzungu mu East Africa. Wamawulira
bwe yali atandika wano yagamba bw'ati singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono era naye mungumiikirize. Owulidde bwe yali atandika ebbaluwa chapter ye11 jjukira jjo twagambye tetuli basiru kati wano yajjira mu foomu ya nalumansito nalumansito nkabiranga yabakiina bukiinyi byonna mwene ebbaluwa tugenda gibikkula tugirete tugiteeke kungulu ng'oluyimba lwa nalumansi. Kale mulowooza ndi musiru naye wemba ndi musiru kale nga ndi musiru naye mumumiikirizeemu katono mu busirusiru bwange. Ya abatunyoomanyoma bwe muba mulaba nga tuli basiru nga betwogera tuli basiru kale mutugumiikirizeemu mu busirusiru bwaffe muwulirireko bino ku mulundi guno mukakase nti ate tetuli basiru kubanga mwe bannayuganda wano abantu baali enkayana ezaali mu kkanisa ng'era biringa ebiri e Uganda kuba Kyagulanyi bw'aba wuya nga ayagala okukolera abantu waakiri alima enguudo Kyagulanyi alina oluguudo lwe yali alimye oba yali azimbyeko eddwaliro. Kyagulanyi yali azimbye eddwaliro kakati atukoledde kyatuyambye eki. Pawulo yabagamba ebyo bye mwagala kubanga ne sitaani asobola obbikola kuba sitaani yeefuula malayika ow'omusana. Bwe mwagala ebyamagero sitaani asobola obbikola. Pawulo yabooyayo oluyimba lwa nalumansi luli wano naye leka kansooke mbuuke mbatwale ku nnyiririziriza enjagala okuva ku lunyiri olw'ekkumi n'olumu awo twambuke tusobole okugyayo ekyawandiikibwa kino bulungi nnyo kuba nyina ebigambo byesagala ku misingamu eno vidiyo. Essula y'ekkumin'emu singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono naye okulowooza bwe mundowooza bwe mutyo naye munsembeze ng'omusirusiru nange neenyumirizeeko akatono. Kyenjogera sikyogera nga kigambo kya Mukama waffe naye nga mu busirusiru mu buvumu buno obw'okwenyumiriza. Kale mungumiikirize ng'omusirusiru njogere gye muli. Nawe mba soogedde ng'omutume wa Kristo nti njogera bigambo bya Kristo. Pawulo yayogera naye kale mungumiikirize mu busirusiru bwange mbeeko kye njogera muwulire kye njogera. Mungumiikirize ng'omusirusiru nga mmwe bwe muntwala ng'omulembe guno bwe mugulowooza mbu gw'abasiru naye lwaki temuwaddeyo kyansi ne muwuliriza ku mulembe guno ne mumanya kiki ekiriwo nakyo ekigenda okujja. Kale mutuwulirize ng'abasirusiru mutuwe ekifo kyaffe ng'abasiru mutulekere emirembe gyaffe mutulekewo ng'abasiru mulabe kye tugenda okukola. Pawulo genda mu maaso kubanga bangi abeenyumiriza mu mubiri nange neenyumiriza kubanga mugumiikiriza n'essanyu abasirusiru kubanga mmwe muli bagezigezi. Awo yali akiina kale mmwe muli bagezi tetuganye naye kale mugenda ne mugumiikiriza abasiru kubanga mmwe muli bagezi naye nange kale mungumiikirizeeko nga bwe mugumiikiriza abasirusiru abalala awali kuba nalumansi. Nga mugumiikiriza omuntu bw'abafuula abaddu bw'abamira bw'abawamba bweyeegulumiza bw'abakuba amaaso. Njogedde olw'okwesa owulidde mwefuula abagezi era muli bagezi naye mundeke nga nange omusiru nange njogereko gye muli kubanga mmwe abagezi musobola okuleka omuntu n'abawamba n'ababonyabonya n'abakuba ne mu feesi n'akuba n'okomawo ng'ozimbye munnange abasajja bankubye naye abasajja bankubye naye muve mu byobufuzi abasajja bankubye kakati tusirike Katonda yamanyi. Pawulo agambye musobola okubigumiikiriza omuntu n'abawamba naye ne mugumiikiriza ne mubeerawo ng'era abayita ne mujja n'okusaba ne musaba. Wabula muli bagezi nnyo dokita
Dr. Serwadda naye atuuse wano Ekkololo ne Dr. Serwadda mwenna ne mutuula era ne Professor naye atuuse ate n'Oweekitiibwa naye atuuse Ssaabasumba naye bannange lwaki Kazimba Mugalu yeemalidde nnyo mu kudiployinga nabo batandise okutemaatema for service delivery mbu Lwenzururu region bagikutuddemu ne bajjako Western simanyi Ntoroko ani si Ntoroko gundi ani Bundi bujo bagikutudde ku Lwenzu ne bagiwa omulabirizi waayo Mulamba Endulu era bannange Ruhanga nowe wenka Ruhanga nowe alukugaba omusajja yagabye mune nange simanyi na bwembadde saabala gundi sibangako Ssaabadyankoni siweerezangako naye yango nnomoddeko nange simanyi kibandeese kukola nange simanyi kibango nnomoddeko nga yeeranzisa Endulu naffe tufunye naye kakati kwegatta bannange tukolere wamu kubanga bw'oyogera ku mukonjo obubi oba oyogedde ku mukyala wange harmonizing is a region mwagala okugumiikiriza omuntu abawamba Pawulo yagambye omuntu n'abawamba ne mumugumiikiriza ne mumalako ekisanja ne mukwata ekirala ekyaffe tajja kukimalako kino ekyabakwerege tajja kukimalako byakoze bimala Pawulo agambye banaye kanzizeyo olunyiriri luno kubanga lwe lwankoledde olunaku lwe lwakoze vidiyo y'olwaleero kubanga bangi abenyumiriza mu mubiri nange neenyumiriza kubanga mugumiikiriza n'essanyu abasirusiru kubanga mwe muli bagezigezi kubanga mugumiikiriza omuntu bw'abafuula abaddu mugumiikiriza omuntu bw'abafuula abaddu bw'abamira Museveni yabamiramira dda mwenna abakyala tebakkirizibwa genda ku nkiiko z'abakyala olunaku lw'abakyala Museveni yalina oddubeerako abakyala Uganda tewaliyo omukyala mu gavumenti alina magezi genda kukulira lunaku lw'abakyala mwenna yabamira tokkirizibwa ko Ebeni yakoze baaside nga tagenzeeko ku poliisi kusaba lukusa anu gwe mumanyira 001 asaba ate olukusa ku poliisi olwo abeera ki naye mwenna yabamira temukkirizibwa kukolayo pate nga Museveni tamanyi temukkirizibwa kuyimirira babiri oba basatu enanga najja n'akyogera etteeka ligamba babiri oba basatu omu n'abeera mulina okusooka okuŋŋamba temukkirizibwa mwenna baabamira musobola okugumiikiriza omuntu bw'abamira mwenna ne musigala nga bweyeegulumiza bw'abakuba amaaso bweyeegulumiza bw'abakuba mwenna ne muzimbazimba n'abawogolemba n'abamenya emigongo n'abakutula amagulu n'abamenya emikono n'abasiyaga ne musigala ng'era mukyaliwo abeeyita abagezi mwabeeyita abagezi olwo muli bagezi yene ebbaluwa Pawulo yagiwandiika n'amagezi ng'abakiina bukiinyi nga bagamba kye mulimu kye mwenyumiririzaamu nkugambye abalokole bagamba bwe bati Kyagulanyi assa ne bannabyabufuzi assa abaana baffe abamazeewo bagondera oli abatta bo ne babuwaama bulungi bwe bati ne bamubwamira era ne babakakasa nti banne Kyagulanyi abattira abaana temulabanga Kyagulanyi amaze abaana bamwe bonna bamalidde mu kkomera kati era nammwe ne mukkiriza mu bwongo bwammwe ate abagezi anti munnaye muno omutege lw'omusana najja ne byatandika okusunsula ensonga ate omugezi w'ekyasa kyova olaba njagala Lutamaguzi Sebakula gwe munyampi gwe nakugana okunjasamirako gwe munyampi nakugana okummanyiira toddamu kummanyirira wano akasajja kefuula akagezi kano toli mugezi oli munyampi Lutamaguzi Sebakula ne kajja ne kakusomesa ne kakulaga embeera tamala emirundi simanyi alina diguli mmeka Bobi Wine asibisizza abaana bonna bamazeewo abaana bonna abasse abaana bamwe bagenda kugwera mu makomera Bible ababeeyita Pawulo yali agezaako kugamba nti ababeeyita abagezi be basiru namba 1 Kyagulanyi yatta mwana wani kati bwe kituuka ku balokole babiza mwoyo oyo luminati era bw'abeera mu mmotoka ye ya campaign nga jobwa ngeno mwe mufa ng'omusaayi nga ye yongera amaanyi nga bakuba essasi mu mutwe kati
omusirusiru omugezigezi tasoka kubuuza ng'ani amukuba essasi. Ani yakubye essasi? Ani yakubye essasi? Eddi Mutwe. Kuba bw'aba Eddi Mutwe ye yakuba abaana amasasi awo Kyagulanyi yaba assa abaana. Kuba erinnya eddala erya Kyagulanyi baliyita Eddi Mutwe. Okitegedde? Naye abagezigezi abasiru Pawulo be yali ategeeza nti mmwe musinga obusiru tebaagala kudisikasinga ani atta. Ani yatta Kyagulanyi. Olwo kirina kituukirira Pawulo kye yagamba omuntu abasiba n'abafuula abaddu musobola omugumiikiriza naye ne mwerabira azobbanula. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.